mutulekemu. Laba mwana mumusibye ngambizi gamazima. Bano na kinimiro gye mwasimba mbu yagitemyetemye. Lwaki wagudira awantu awakayane? Bakayanira watego n'ogulawo. Mwagala kwafuula kizibu mwana mumuleke. Mutulekemu. Muyite polisi yebejje munone. Mumuleke omwana. Mutabani ati mumuleke. Laba yenawe mumukute gamazima. Mutwale eri. Mumukute temuli polisi. Temuli polisi. Mulinda polisi ejje mupikinge. Muli polisi. Ogo musango. Omwana mumufudde embizi wano. Eno si mbizi muntu. Mutulekemu. Nena nakubateeka ku internet babalabe nga muli ab'amaanyi. Laba omwana kye mumukola. Nedda. Omwana mumuleke. Mumuveeko muvireko ddala. Mumuleke omwana si mbizi. Mulwana omwana muveeko. Mulwana mutabani omwana muleke. Oyo si mbizi muntu. Mulwana va ku mwana. Va ku mwana. Mubajjawo bonna. Yuyo mama wali mu ddwaliro. Yuyo dante mumukola. Wa mama yuyo ali mu ddwaliro. Kati wafuna obuzibu ne mwana we n'afuna obuzibu. Mutulekemu. Eno si mbizi mwana. Ono mwana. Bawa n'akaso mpa ku Jambia. Kubanga nabo bagira ntebo kino kipapasa obulamu bwange si bulungi bw'okutwalizaamu okuvayo bansiba ne bankuba bwakyukamu ng'omuntu kikyali oli bakati omuvubuka omuto okugamba nti wafuna ne pulesa kiba kiralamu era siri bulungi amazima go gabeewo alina kye banteekako ku bulamu kye sirierabira paka nga nfudde. Ku lunaku olwo bakusangawo era bakukwata bati? Ku lunaku olwo nali ngeze mu kyalo okulaba mukadde kuba yali mulwadde nga bamugobyeyo emulago nga bamuzizza mu kyalo. Kati twatuukayo kiro n'ensulayo kati ku makya ne bakeera ne bajja ne bankwata. Jasi neyampita nali mumanyi kuba baali bamuyita Gondi. Yampitanga ayagala okumbuuzaako ate nga mumanyi twasomanga naye. Kati n'abalala ne bajja ne bankwata ne bankuba ne bansipa emiguwa ne bampalula. Bingi bye baakola. Ne bakuwalula bati? Wadde nga 14 January musango kusobola okutandika okuwulirwa era ebisigadde byonna tujja bimanya nga tuvudde mu kkooti. DC Wakiso era yakubira DPC n'amugamba stopping ebikolwa ebiri eyo batulugunya abantu naye nga ye DPC agamba teri kiriyo. Mukama yaba mulungi ne wabeerawo omukyala yatuyamba n'akwata ka vidiyo ako ne tukaka munnamawulire ne katambula kwe kulaba nga bakwatibwa ne basibibwayo esenteme 4 tebamujjanjabangako yafuna pressure. Obudde buno polisi y'e Kakiri yezza ate ku kkooti nti eyagala mukwata mbu naye baamugulako omusango omulala. Nze nsaba gavumenti, nsaba tufune obwenkanya nga ffe abantu abaavu be bayita abanaku abatulugunyizibwa. Era buli muntu kinnakimu waba alina obuyambi obusobola ffe tufune obwenkanya. Tusaba bwenkanya ate n'owekitiibwa omulamuzi ku kkooti y'e Kakiri naye atuyambe tufune obwenkanya. Tusaba bwenkanya naye polisi y'e Kakiri etutulugunyizza. Nze Maria ayogera banno emirundi 3
nga ne chairman kwali olunaku chairman lwe yagamba ekigambo kino nempulira mutima nga kinnumye bwe batukuba emiggo chairman nayimirira n'agamba twayise mu mateeka abo banaku mukube naye kati nsaba ow'ekitiibwa President Museveni we tubanga ffenna otwetaaga mu ggwanga lyo abagagga n'abanaku tusaba bwenkanya taata oyingire mu nsonga zino tufune ku mirembe naye tuli ku bunkenke. Chairman yani? Chairman ye Ssempijja Gerald yasinza okuvaako obuzibu bwonna ne kkooti ekyagenda mu maaso tetunnafuna bwenkanya. Omwana yalwala pressure buli kimu n'amabaluwa agayina naye ku ssaawa y'akaakati gwe baagala okukwata naye nga bamuvunaana ki kuba obwedda bamuketta okuva lwe yatuuse. Tusaba bwenkanya. Kire Joan. Kuva olunaku lwe bakwata Derrick nga bamusibye emivanga bamukuba mbu yasaawa ebitooke ng'ate si ye yasaawa nga Godi ye yasaawa. Olunaku lwe twali tumutaasa lwe baatukuba nze era kyamvirako obutaddamu kulaba. Ssaawa zino sisobola kwesaza kuba nzija bankwatiridde ngenze mu ddwaliro bampandikira eddagala sirina ssente naye nga chairman yennyini ne bw'oyogenda n'oyogera naye chairman tiyeefiirayo kuba ye saidi y'abali. Kati ssaawa zino sikyasobola kwekolerako kintu n'ekimu naye nga nina abaana b'empeerera tusaba buyambi kuba buli we tujja mu kooti kitufuna bwenkanya. Tusaba buyambi bannaaye buli ekikwatako tusaba buyambi. Bakuyisa batya? Nze bankuba amaaso kati ssaawa zino ndaba lufu sikyalaba. Kikyewandisayo? Nsaba bwenkanya kuba ssaawa zino sikyalaba. Ntambula bankwatiridde ng'omwana omuto. Tusaba buyambi. Mukulu President tusaba buyambi. Ogenda mu ddwaliro bakugamba bati? Mu ddwaliro bangamba obusuwa bwegundi bw'ebitangala bwakola ki bwakose. Ne bampandikira ddala eddagala sirina ssente za kuligula. We bangamba okuddayo sirina muntu asobola kunzizaayo sirina ssente za kugendayo. Kati oyita mu kusoomoozebwa? Siraba sirina kyensobola kwekolera abaana bange bali awo baddaaga kwegamba byonna ensi kati ensobedde naye nga abankuba mbalaba weebali batambula abaana abawe basoma. Banne tusaba buyambi. Kati bo aba erosi babagamba bati? Erosi naye eri kubali abatukuba kuba nze ekigambo ekibuuzo kino nakibuuza chairman nga tuli wano kwenyini nemubuuza wasanga ng'ekyalo kyo waliwo ababakubye yaŋŋamba kimu nali siriiwe nemugamba ekitegeeza woba kati waliwo we wakoma wakolawo ki tiyanziramu naŋŋamba ebyo tutuule butuuzi naye nga talinayo wasobola tutuuza kuba ali ku sayidi y'abali. Ngakati batuuka ku kyalo ne bagayara Kire Joan. Bagala tusiba mbu twatema ebitooke byabwe nenge ebitooke bye bagamba biri ku ttaka lyaffe babuloka bafere baagala kufera buferizi buli kimu batwale lwampaka. Chairman yabagamba? Chairman era yennamba emu byonna birimu talina kyagamba newogendayo talina kyasobola yaweza ffe twaliisa buli wamu mwe temuyina ssente muyina muli bunaku. Polisi twagirisa mugenda bbawa kituwaayo bukadde na bukadde mwe mujja waayo mitwalo 5 muyina kijye y'omu yennamba emu ku ebyo byonna. Ffene ku kitundu tetuyina mirembe lw'abo bantu naye nga batuwalana lwaki nga tetuyina kye twabakola. Chairman yani era wa kyalo ki? Chairman ye Ssempijja Gerald ye chairman wa Kitebi ne Butega Bbaali. Kiki mwandisabye? Tetwandisabye twagala bwenkanya. Tusaba bwenkanya kuba tuyina ennaku ku mitima gyaffe buli kimu balowooleza mu tukwata batusibe batugamba ffe polisi twagirisa polisi ye Kakiri twagirisa tuyina ssente mwe mugenda bba waaki era batunone ewaka ne babanonayo ne babatwala ne babasiba ne musulayo mu makomera naye nga muyina musango kitewali ekibaluma ttaka. Amanya nze Mabuzira Uden okuva mu Men's Forum Against Domestic Violence in Uganda kibiina ky'obwana kyewa kirwanyisa obutabanguko mu maka nga tukulemberwa abasajja abatakyagala kutulugunyizibwa ate nga tebakyagala kutulugunya. Olunaku lwa leero tulina omusango gwe tubaddemu tugumaliriza
era ntuvaamu n'obuwanguzi nga tuguwangudde. Ogwasenfuka n'omukyala we yamuwayiriza nti yamubbira amagi ekitali kituufu olwali omusango ne bagugoba. Naye tubadde tukyali awo ate kooti nolwabekawo bunkenke nga waliwo omwami omu ng'abapoliisi bavudde e Kakiri nga bazze mukwatira ku kooti nga bamuvunaana bintu bye boogera nga tebitegeereka bulungi. Tuwalirizibwa okugenda okuvuga tuve ku kooti e Kakiri tujje Kakiri ku poliisi okutegeera nsonga ki. Tugenze kutuuka e Kakiri ng'omusango guli ku poliisi e Kakiri mu ofiisi yakulira DPC, musango gwa kukwata mwana nga mwana mulenzi ono yakwata omwana omuto n'amuzaalamu omwana ate neetuuka. Ate kintu ekikyamu ekyo bunaku abasajja ngaya nimbagamba oteeka okuba oli musajja atakyakola bitakola makulu bikotoyinza kudda ku mwana omuto ng'okimanyi waliwo abakazi abakulu waliyo ababoosedde nodda ku mwana omuto n'omuzaalamu omwana. Era njagala kwebaza poliisi y'e Kakiri okulaba nga mwami ono esobodde omukwata emuvunaane. Kati ensonga zino gyazirondoola. So kyemba nsaba akulira poliisi y'e Kakiri okulaba nga omusango guno aguhandolinga n'obwegendereza kubanga ekituuka ku kukwata okulaba nti abazadde bombi bafuna obwenkanya ne bannayuganda basobole okufuna obwenkanya. Naye ensonga y'okukwata njagala kugamba abasajja eyo tusobora girimamu nga Men's Forum tuteeka okugirwanyisa okulaba nga obwenkanya bulabika eri omwana muwala ono nti toyinza kukwata omwana omuto omuzaalemu singa babadde bazaala mu bwo. Ekyo kintu kikyamu era twagala kugamba omwana mulenzi nti ogwo musango gwennyini era omuntu aneetantala nayingira mu musango guno nga gukolamu ebitajja nga wakati w'abazadde tibatudde ntulabe ensobi yavaawa byatandikirawa. Naye okukwata omwana omuto terega nti waliwo ensobi kasita omwebaka otegedde nti muto musango gwennyini tweyanza. Erinnya amanya nsigadde Muhabuzi Reuben okuva mu Men's Forum against domestic violence. Embeera eriwo bamukutte we tutuuse wano bamuvunaana mbu omusango ogw'okuzaala mu mwana atanneetuuka. Gwe musango gwe tusanzeewo mbu nga pasita yamuwaabira. Naye oyo omwana omuwala yazaala dde omwana wa mwaka ndowooza kati gumu. Naye omwana oyo yali tasoma, pasita yaleeta mukozi ng'akola mu dduuka lye era abadde amaze emyaka 3 ng'akola mu dduuka. Kati pasita okuba naye yeegwanyiza ettaka kuba n'ebifaananyi tubiyina nga twamukuba ebifaananyi ng'ali ku ttaka lyaffe alipima n'afuba olaba ng'ateekawo embeera eno. Naye kye neebuuza ye pasita nga naye wa mazima na bwenkanya omuwala atanneetuuka amuleeta atya mu dduuka atandika okukola ng'akyali muwala muto. Ye question mark gyenbuuza pasita ng'alina obwenkanya. Ne faaza gwayogerako naye mwana muto bali mu age emu n'omuwala. Okuva bwe yazaala omwana kati mwaka mulamba bukyanga amufunisa omuto yali alinda ki? Kati omuwala ono bo bagamba batya abamuvunaana bamuvunaana ki? Bwe bamuvunaana musango gwa kukwata mwana atanneetuuka. Omwana oyo gw'osuubira ali mu myaka emeka? Sijja kugamba nti mwana kuba omwana abeera mu ssomero naye yali mu dduuka lya pasita ng'akola. Kitegeeza pasita w'oleeta omuntu akole kitegeeza aba yeetuuse. Tosobola kuleeta pasita omulamba gw'oyita omwana omuteeke mu dduuka akole ng'ayina kugenda mu ssomero. Lwaki teyamuteeka mu ssomero? Omwana ono olowooza yali amaze ebbanga ki wa pasita? Myaka 3 mu dduuka nga gy'akola. Ki kye mwandisabye? Tusaba bwenkanya ti pasita w'oba oyagala ettaka lyaffe ate toyina kukola kino beera mwenkanya. Luli wali luddawa ng'omwana oyo bamukwata okutuuka okuzaala omwana owezi omwaka nga tomusiba. N'ekirala njagala kubuuza pasita bw'abaana abatanneetuuka oyina bateeka mu maduuka bakole oba balina kubeera mu masomero? Omwana ono mu dduuka ali akola mu mirimu? Yali atunda bintu, ayina edduuka batunda ngera bw'omanya edduuka buwunga, mikyere, buli kimu nga bw'omanya edduuka we liri. Yali atunda mu dduuka.